Okay, kakati waliwo okutya nti sawa yonna Uganda yandifuna coup. Oba ne wabeerawo okwewamba oba okugamba nti bawambye President Museveni. Lwaki okutya weekuli nti kubanga kati Museveni bwe yalaga nti aleka alina obulwadde bwa dementia, era bwe kirabika kati nti Museveni askipinga campaign ze, era bwe kirabika kati nti Museveni atambula mukyala we ebiseera ebimu alinga amukwatiridde. So okutya okwa coup n'okulaba obuwagizi obungi Bobi Wine bw'alina kiteekawo embeera ya coup nti wayinza okubaawo okuwamba obuyinza, ngeri ekiri nti Muhoozi mutabani wa Museveni akulira amagye, ate nga byonna ebiriwo biraga nti Museveni tayagenda muntu yenna gw'ayagala amusikira okuggyako mutabani we. So kakati njagala okubagamba bwe nti mwabasuubira okukola coup oba balowooza ku kirowoozo ky'okukola coup, njagala obagamba don't be fooled. A coup can be the worst move you can take right now in Uganda. Nti temufuulingi oba temusiriwazibwa oba temubuzaabuzibwa. Okwewamba oba okukola coup mu Uganda ye mistake oba kyekintu ekibi ennyo ekisembayo ky'oyinza kati okukola. Otegeera ekigambo ekyo lwaki? Kakati nze ng'omusajja era omusomi wa Bible era ali spiritual, naloota ekirooto nga ndaba amagye gasazeeko Kampala, naye nga amagye gano nga in my dream I understood nti gasazeeko Kampala gaagala kukola coup okuteekako Muhoozi. Naye nava mu kirooto nga Sirayi Muhoozi ng'ateekeddwako. Okitegeera era ekyo kiina kitegeeza buli lwofuna ekirooto n'okivaamu nga towangudde oba nga ky'olowoozezza tekibadde effected, kiba kitegeeza olunsi nti eyo it will be just an attempt but it won't succeed. Olunsi kiba kitegeeza nti even the attempt will go on, they will install him but he won't last. Oba nti bajja mmuteekako ne tajja kubeerako. Oba si ekyo kiba kitegeeza nti ebirowoozo bijja kubeerawo era okwogala kujja kubeerawo, naye okwagala okwo tekujja kubala bibala oba tekujja kutuukirizibwa. Okitegeera, so ekyo kyekirolo kye naloota. So kakati njagala nkulage lwaki ensonga zino ziri 10 zenkuleetedde, lwaki coup si eri worst solution oba worst move mwabali mu buyinza gye muyinza okukola. Ensonga esooka prevailing situation, embeera eriwo mu ggwanga eyagala ki? Eyagala fundamental change. Okitegeera ekigambo ekyo, eyagala fundamental change. Fundamental change etegeeza ki? Nti abantu baagala omuntu agenda okukola coup mu Uganda nga talina kakwate konna na Museveni, nga basobola omulaba nti oyo asobola okutuwa ekyenjawulo ku Museveni kyabadde atuwa. Okitegeera, ate nga fundamental change mulimu ki? Mulimu n'okwagala okusiba bano ababbi eggwanga, of which ba Luganda lwa Muhoozi tasobola kubasiba. Ate nga coup yonna mu Uganda tesobola kujjanga evudde mu direction ya wantu wanda wonna si kyangu. So coup yonna gye tugisuubira kuva mu ba government, ate nga tebasobola kweta fundamental change. Okitegeera ekirala nti coup buli mu nsi gyebadde oyina okubanga oyina consolidating power. Amini yakola coup ku Obote, ne bamwaniriza. Lwaki bamwaniriza? Kubanga Abaganda baali banyiiga olw'Obote ogoba kabaka. Kati olwaleero Amini baali bamulaba nti naye mulabe w'Obote, ate Muhoozi asobola kuba mulabe wa muzeeyi oba wa taata we oba wa ba anko be abamu ku babbi eggwanga. Okitegeera, so kakati consolidating power yino gy'oba ofunye mu coup kibadde kisoboka. Lwaki tekisoboka? Kubanga oba tosobola kupanishinga bano bantu ba family yo. Kitegeeza ki ekyo okulema consolidating power? Okunyweza obuyinza n'otereera n'oba nti kati gw'ofuga abantu bakukiriza oba okufuna legitimacy y'abantu. That is what we call oba wiru y'abantu, okwagala kw'abantu kale tukkiriza tufuge. That is consolidating power. Bw'oba tokifunye, what does it mean? The same situation gye tubaddemu eya political unrest, civil strikes ne demonstrations biba bitandikirawo ate mu giya nnene. Okitegeera, waliwo n'abantu abayingira mu struggle right now gwe kokola coup nga bava mu NRM ne batandikirawo okulwanyisa nga balina ne information ate opposition gyebadde teyina. Ensonga endala, lwaki coup si a best solution oba it is a worst solution kati oba a worst move gy'oyinza okukola? The damage is too much. Okitegeera nti okwonoona abantu bano abafamily oba betulowooza abayinza okwekolamu coup okwewamba, damage kitammwe Museveni gy'akoze ku ggwanga nene nnyo.
okitegera okwonoona okulimu impunity kwegamba ng'onatta omulala n'osooka n'omukulula n'omukuba n'okola kino n'oka n'omutta ne bano abantu abadde bagana naye omusajja kale akoze ekivi bamutte naye waliwo bagana naye nedda teyali mukuludde oba kumutta amutte busa ekyo kiveewo lwaki asooka n'amukulula lwaki asooka n'amwambula otegeera ekintu ekyo so kati mmwe kitammwe Museveni byakoze damage gye bireese mu bulamu bw'abantu abantu basobola kubakkiriza era w'okikolera bw'oti be papa ngenda kulaga atera obuzibu oyongedde okweteekamu ensonga endala minimal tribal support nti mwabaagala okwekolako kubu mwagala okwekolako kubu ng'abantu amubalowooza nti muli Banyarwanda nga n'ebifaananyi weebiri nti abanyankole baagana owagira Museveni nga baga nti Munyarwanda otegera ekigambo ekyo nga Museveni talina bajjajjaabe mu Buganda mu Uganda baakulaga nti amalo gajjajja engaago otegera ekigambo ekyo so ne bali abanyankole be mwali besinzeeko bamanye ekituufu otegera ekigambo ekyo so temwijja kuba na tribal support egamba nti oba kale section y'abanyankole 100% ebawagidde no it will just scare them otegera so singa kati kangeze ng'omuganda akoze kuupu olwaleero aba ne support y'Abaganda yo automatically emuwagirirawo singa olwaleero kangeze omukyoli akola kuupu abeera ne sapoti y'abakyoli emuwagirirawo kyokka ate ekyennaku ekiriwo nti ago gonna amawanga agenjo agali ebweru wa Central Region nti ne bwe gakola kuupu era bwe gaba gakusucceedinga galina ateera okujja eno e Buganda mu Baganda gasabe okufuna legitimacy oba okufuna wiiru y'Abaganda ekyo kigateeka mu kumitinga interest z'Abaganda automatically and immediately kyovola baamini bwamala okukola kuupu kiyasookerako okukola wali kuzza mulamu gwa Sideward Muteesa yali yattibwa e Bungereza yaweebwa obutwa era bw'aguzza yalagira bakole oluguudo olwo olugenda ku masiro ge Kasubi ne balukola abaaluyitako bagamba baatambulanga Kolansa akwata ku ngatto nga bw'olinnya bw'oti nga Kolansa ajja akwata ku ngatto bagenda otuuka eri nga balina ebisooto ebikwatidde ku ngatto zaabwe naye nga bya Kolansi ebyo naamini lwaki abikola okusanyusa Buganda afune akkirizibwe oba afune wiiru y'Abaganda oba legitimacy y'Abaganda ng'abali mu Central Region ewali the seat of your government ewali ekitebe kya government gwenna abawamba ekyogenda okugira so olw'okuba nti namba z'abantu b'eggwanga lya Museveni nazo ntono ate nga zirimu ka element nti abantu balowooza nti they are not the original indigenous people kiba kitegeeza ezo namba ezo entono ezo mu magye na buli wamu tesobola kumala bulungi naddala singa mwezi gwoba wambye okutereera mu ntebe so don't make that mistake don't be fooled ekirala ki abantu b'omu Central Region kati bali more informed nnyo ate nga balina numbers ate nga n'abajja obuzzi mu Buganda ne bakuliramu kati nabo balowooza nga Baganda bategeera nga Baganda so it is not easy to manipulate them for the next 5 years it is not easy ne bwokola kubjokira okola kubu nga waliwo okulonda era bajjaga katutandise katunalonda ddi so toyinza na kumaintaininga myaka 5 gino ng'okoze kuupu okitegeera kubanga abantu bonna kati mu Central bonna balinga Baganda bonna bali bazuukufu bonna bali civilized bonna bali informed toyina gogenda kufuulinga n'ow'eggwanga lyo lyennyini gwoga nti ndi Munyankole naye agenda kubanga amanyi nti ekyo kyokoze kikyamu era nga naye ali suspicious mu kuwagira okitegeera ekuupu egenda ku weakeninga komandi bw'okola kuupu olwaleero Muhoozi muba mu weakeninze komandi nti kati abantu abakya Museveni nga kyayogeraga oyo jjajja tumugira agenda kati gwe bw'okola komandi gwe omuvubuka olwaleero n'ofuna kuupu nkulayira oba weakeninze komandi ogenda kuleeta bajjeno nga balina ennyindo ezifaanagana abantu bataagala kuwulira ogenda leeta bajjeno abalina experience baveeyo boogera abantu abali experience bagenda kuyimira mabegawo batoyota batandika okwogera Museveni yagamba ndaba abayaye nga batambula ne mutabani wange so ogenda kuleeta abantu abalina experience batandika okwogera abantu nga babakyawadde bajja kubagwa bajja balya buli I'm just assuming bayinza n'okubali obuli ekirala kuba obudde bungoba ekirala reputation ya Muhoozi oba oyo omuntu yenna gwe tusuubira okukola kuba aba avudde mu family ya Museveni tewali alina reputation esobola kuyamba bannayuganda kukkirizibwa bannayuganda brutality gye weetaaga nti okukola kupulayo no succeeding nga weetaaga okuba nga oli kanywa musaayi n'ottatta abantu awo n'obeerawo n'owagamba bw'oti muntu yenna neyeekweka brutality kyasobola gikola nga waliwo international criminal court kitegeeza coup d'etat si best option kubanga international criminal court yewookinga okitegeera ekintu ekyo there can't be an economic social change okitegeera tosobola bw'okola ku mu Uganda tosobola kuleeta economic social transformation kubanga already status quo ebeera preserved
kati kitegezo ino okukyewala ekyo n'okireka ku nepotism obusuze mawanga togenda bukola ngo ovudde mu family yemu gwato ogobe bakojja abalugana ko naye mikwano reconciliation tejja kubeerawo tugenda sigala mu kavuyo kati best alternative eriki kuteesana na opposition nga akalubaka kuwangudde ne muteesa ne bakola endagaano totusibanga totuvunaana nga twekere ebyaffe ekyo ne kiggwa ekirala ekyo